tosande kuleka ne bakunyumereza banyumereza tukyatandika ate nga tugenda kusinkana Salimatiya Mbabazi Zubeda akomyewo ekyatandika Filipo N omwana w'abande Zawede Diana tutandika kyakubiri Matovu Mukasa Bidandi Nuruddin ate nga Katongole Hussein locations manager Lunipone Chidestere ba director of photography ate nga Filipo mwana w'abandi mwandishi wayo Lukabe Frederick yakoze ku sound namutonza Hajala mama afisa welfare Lukabe Frederick ne Lunipo ba editor film etandika ate nga atendekeddwa Filipo eno mwana w'abandi songa Filipo eno mwana w'abandi ye producer film eno kakadduka tugenda okomekereza ekitundu ekisooka Suzana yali afunye ekimbe ekimuluma Panjima era ono kyakola n'agamba Richard agenda leke nti aleetera muganda we eddagala taata yaganye omutwala mu ddwaliro yagaye nti okulwala kwa bulijjo tayinza kukwata ssente ze zakusuubula bijanjaalo mb'osimanyi omwana azirwalemu kati balina okukola bamuyengereka yayaana nywa ku bombo mame bombo nga bampadde lingi nkoye nti oyagala kitaawa ajja akutabukire wano weerabidde nti mukambwe nga nnumba banno bali mu kusoma gwe gaana okunywa eddagala tomanyi nti n'obudde obw'okusoma bukuleka odde wano olwale bulwazi kakati nno wano omukyalo ono we yajjira yalinga muyise kyava abalamusa njagala olabe era yabasaba ku mazzi ag'okunywa wano we tufundikirira ekitundu ekisooka efirimu bagiyita akabbo k'omusambu ekitundu ekyokubiri zigendamu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 omutunulira nnyo simanyi omumanyi ng'amugamba aleetera omukyalo ono amazzi kyala yali alabika okuba ni mukyala muntu mulamu mazzi nga bagaleeta leetera mu giraasi ekyatandika butandise ng'asooka agateeka wali ng'abatunuulira laba amaaso laba amaaso gwe nywa omululuuza ava mu lulodo ng'esangala kunywa oli agaana okumira eddagala kumbe ono gwe bawadde amazzi ebigendererwa byabadde birala olwakwata ku mazzi lengera kye yagakola ono genda okwetegereza amazzi gafuuse musaayi katonda paasi n'abeeraga ako kabonero kanene nnyo ku musambwa ezo kibooko ziba zikutte wadde batugalamidde maama nti katonda wange kiki ekizze ewaka uli n'atambula nga ddamuli maama twafa dda Suzani agenda yita Suzana emisinde gyatutte si gy'abalwadde amazzi ne gaddamu ne gateeka omutamiivu n'akoma endulu mu kubazaaki muli wano mutulekana ki wanywedde omululuuza mutemu ndagazi si ya buloolo nazaala kiki kino mukazi gwe jangu wano mbulire muli wano muligita nga mbuzi zitalina miguwa muligita ki omukazi abadde asaba amazzi gakunywa ne tumuwa amazzi g'okunywa ne gafuuka omusaayi gw'ebibumba kati ate tosiruwala abula ati amazzi nga laba gaago obamu mugeefukiddemu atandise okweraguza nako ebintu by'okweraguza ebinkuduulu n'ateeka wano omugaati gwe akuttewa mulebe bw'atunula ng'obusungu musajja muzibu nnyo ono kati ng'amugamba mpa caayi kubanga omugaati gwonguleesi saagala ondwisi nga jjajjemu omugaati ogenda okukebera omugaati naye lwaki naye naye taata Suzan omalako emirembe ondeetera otya buloka nti mugaati nagwo mugulidde yagenze n'agula omugaati gwakabuloka kati guno omugaati tembanga mwagala kumpitamu oba gyenguguze bwe baagala okuleeta omuzannyo kali n'asooka agukwata aguzeeyo omusajja kirayikala omuwala gy'amwokezza meddula obolongata sekalootera tekyategeera bulungi aleeta ate tofaali nti mugaati wabula yaguze mugaati
oluvannyuma lw'okulekani bamuliddeko ennyama ewaka n'asalawo aleeta omugaati agwebulizeemu bwagutuusiza bamuwe caayi omukyala agenza okukeera nga mulimu bulooka ennene ensi eguddemu ekyegugungu ngamugani bino ebintu biva kuki isooka mwe mwabitandikawo mwe mwaleeta ebizibu mwe mwagenda ne mubba ssente z'omusambo lwaze wane naye omanyi tusooke tugambe mami nze banyaga tugambe daddi kati baagala boogere ekituufu kye baakola baatwala ssente z'omusambwa mbu baazironda ku mweso kati emisambwa tegikyabeera mu kibira gijja nnyo ewaka bye bintu batandise okufuna ng'ebyewuunyisa muzeeyi wuuno owaayi nagamba ojja ebijanjaalo olabe ebijanjaalo gweweka gwe tulina asubula ebijanjaalo wabula olw'ebito n'ebikulu kyava mbulira ebijanjalo byalinawo oba namuwa ssente kati nga mugamba ekituufu njagala obbigula naye ninamu obuzibu abantu bayiza offere saagala kummanyiira omusajja muwanda ssente ezigula omugaati omulamba nampa bulooka egula 150 in fact teziwera nakwera kubanga bulooka ya namba 2 eba ya 8 eno bulooka yes yaginteredde mu kaveera can't you see naye nakujjayo sooka olindeko n'omusajja kati njagala nziriza ssente zange guno omugaati ate kati omugaati gwendaba gw'oyita bulooka kirabika enjala ibadde njala yennumye nkati guno kazije gwe nina kwanza ngenda kujja nkulabe manju wane wa jangu ebijanjalo namaze obbikuba ojja ngwendi kansooke mmala okunywa kyayi naddayo n'omugaati ng'amaze ogukebera nti mulamu naye kyekigenda mu maaso ng'akwata kubazeeyo mugaati ewaka obulamu bugamba yesuzani ayati Suzani mwana gwa alinamu ekisujjasujja ennaku zino mulwadde ebintu si birungi ewa Suzana walonda mwana gwe nsaka bonna kakasukayo nga nina ebintu byendoota abakazi banzigira baŋŋamba mbuzayo ebintu byaffe naye biraba nze nga kabbako sijja kasobola nekakuta nenkasawukayo kati siamanyi byakabba mwana gwe nange kyekimu nange njijjibwa abakazi bambadde ebintu byeru nange kyekimu simanyi nomanyi Pauline ye amagezi gonna onoonya akaboje wakasulo ebintu si birungi batandise okumanya obuzibu bwe buva naye engeri y'okuwonamu obuzibu obwo we wakyali akabuuza tatya bloke waka n'ogiyita omugaati kaakano ono iwe akomyewo kyevudde nyangu wenyo ninkuleka kani nga mugamba laba wansi ninsanga mukwano gwange anoonya wabaddewo abadde amunoonya mukwano gwe ng'ayagala muguza byakulya soda ebijanjaalo kati tubadde twalabye bubi omugaati gwo guuguno kati lwaki wasoose kule lwaki wandeetedde bulooka oluberyeberye enjala ibadde nno kirabika ebadde enjala naye ng'ekituufu yava ku dduuka na mugaati okutunamunga muga kati nga mugamba kasita leero naawe ogulabe ndikugwa omugaati nguleesi akacupa ako kagenda kuleete kati nga mugamba ne mwami weegendereza akacupa kale katandise okukula mifu y'obwongo oyagala kunvuma gwe necupa ekusinga otegeera gendeko ofumbe caayi yanguwa ng'akwata mugaati boolekere ewaka ye Filipo omwana w'abandi Suzani batuuka ewaka ayita Suzana mugaati tumaze okugula babadde babiri yangwa ngenda kukola yokumbuulire waragi oba alina kye yali akkoze no ng'ajjayo fulasika mugaati ali nagwo nange mugaati gugwo kandeeta ebikopo mwami nkuteeremu caayi mwami efirimu ekyatandika kitundu kyakubiri agenda okuleeta ebikopo tata Susan omugaati gwendese wano ndeeta ebikopo ogutaddewa gwe leka neereeta omugaati nkuteeremu caayi oyagala kunziba tegulasa wano ng'ogulaba
ate abeemulugunya takyabeesiga luli baawuuta ebifi yabagamba munve ennyama balyamu supu kaakati ogenda kuguleeta naye kaakati gwe n'oweddu kirabika utandise okunzannya oli mukunzanya buzannyo omugaati ngutadde wano naye nga akaŋŋende ndeeta ebikopo kwata ebintu byo kanzije kyava akwata buloka n'agiza mu kaveera efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bano baabano kyekiriwo Brian embeera ki ebinsobedde nga bagaba nemumanya ebintu si byangu byaffe buli kaseera wabaawo ebijja bibanja ebyabwe tubadde tuzaayo ebintu byetwalonda ng'agaba ne akabbo ke twalonda twandikazizaayo fekka tulina okusooka okukuŋŋaana ne banna tetusobola kugendayo ffekka akabbo twakatwala twali ffenna n'abalala tubanoonye nze sidda mu kibira ekyo bwomu Brian musooke mwambuke mu bakuŋŋaana naffe katumali bakoze tabamiruka bagende bakuŋŋaane bonna nga bwe baali kubanga ebintu bitandise obasobera buli omu ewaabwe waliwo ebintu byebalaba bye batategeererako ddala kati ngondo akomawo gye yaguze omugaati saba nakuwadde gwe ki kyewanguzizza mugaati mwababiri musooka lindako temumbuzaabuza bakusabye bulooka oba mugaati gwe nnyabo bawanga lwaki wamuguzizza bulooka namuwadde mugaati musajja gwe nawadde omugaati ogwo mugaati kankeberemu nnya ogwo mugaati guugwo mugaati soka olindeko olaba gwe oweebuzaabuza kati si mugaati ogwo wabula bonna bavudde waka nga bakiraba ndi bulooka kati nga mugampaamu omulala kirabika ogwo gufuuka ebimu obituguza oyagala bikomewo kono ni gweronderewo njagala guno ogwo gobompa kaveera nnya tompeera kaveera wekwatikwako leeta gwegwa omugaati abantu babadde ki efirimu gye tulaba etandika butandisi era nga tugenda maaso nayo ndeterayo obudengo nange kanjire nga nzijjayo enku zino ndaba n'omukyala owuuyo awo kanjire nga nzijjayo enku zino tulabe neyanguwa ekyatandika butandisi munange abava oggula omugaati ono musunguwavu ajja agukubako just to make sure tegwefuulira mu nkubo kuba omugaati gulabika gwefuulira mu nkubo guno tugenda maaso mvutika nowengulabira sagamya kwekwasa ate kwekwasa ki kati yagusimba amaaso ndogula olabye tata Susan olabye kugamba gwafuuka balaba otandise kundoga mukazi gwe amayembe ge wajja nago olabika buli nnaku walina okugayonsa tokyagayonsa mwava gufuuse balaba ebulooka n'agikanyuga eri mukazi gwe nkizudde obulogo buva wammwe kanenywere walagi wange ataafuuke yatandika kunywa walagiwe ataafuuke tugenda maaso obirese ateekawo kamalize nange okugjayo enku zino ono yafunye akakomando jukira bagaye balina okuŋŋaana laba ono wajja n'agwaka kakomando ka munne leeta gwe bino babirya olina amagezi kusayini jangu kusaini bamutumye 12 nendeeta obudengo yamutumye obudde kati ogenda okwetegereza mulimu bituntunu kuno kyavaavaawo katonda watu asoose kulya eyasoose okulya abadde alaba nga alya budde ŋŋo
kali batandise kuyomba onagenda okuba olumuluma watandika okwegoga avaamu empeke soka olindeko abetabu avaamu empeke avaamu empeke obadde otya asoose kulya byabadde ayita obuddengo abadde alabanga ali abo obuddemu egenda maaso ebizibu bimpitiridde kaakati ne batuula nga bwe babba obubbo ne ssente okuva mu kibira ekyo kituufu nze nange embeera yeyongedde okuba nga si ya mulembe ekyo bagenda kikolera ki nange bwe kiri mbeera neebase jijirwe newe weebaka obeera weebase ogenda olagaaza ebyaffe leeta ebyaffe mwatwalawo ebyaffe lwaki temuza ebyaffe kati omuntu okusaba ebyammwe babeera babaka akabbo bakawo basiipa olingi kalinga akali mu byesuubo kati ate wulira akabbo kaliwa ono agamba yakasuula ate oli yagamba ze ebyaffe ate osuula busuuzi efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga bakwata kkubo nga bayitawo akabbo basuula kasuula emisambwa gitandisa obba putulugunya kubanga gyo gyali gyagala kakomyawo bukomya mwatwala butwazi lwaki mukanyuga bukanyuzi balina okukajjayo mu lusuku bakitegedde emisambwa gye gibakuba kati firimba giyita akaboko musambwa ekyokubiri twagala tulabe ludaaja biggwera munnange baabano nga bayitawo mu lusuku basimbye lwakasota mu ttuntu lyeddalu ly'abaana omanye egyo gy'emyaka egisinga okubeera egy'amawaggali ate bo baba bamanyini bagezi nnyo gy'emyaka egisinga okuba egy'ensobi giba gimanyi gitegeera kali baba bagenda gwe baabo nange tukola sikubadde olukoze wantu babadde wanyiridde muliraano bangi tulima naye tulenga kati abalimira ababbi bakubba owai balabika banziba kubanga omuntu ogenda n'ofumba ettooke oluusi bafumira efirimu egenda maaso kujjula emmere nga mulimu bintundu bitetegerekeka kati emboozi eriwo embeera egenda maaso mu kitundu kiki ekyaleeta obuzibu tubityo omuntu ne mufumba mugenda okwetekera okujjulirwa wakusiibya okola tukola nnyo nga mumanya asajja tukola nnyo tuba tulina okufiirwako naye omukazi luli yajja nanzijulira amawano baba bakyali awo nga bitabani bya muzeeyi buddala muvaawa tubadde tugira nga mulinga yebasindiikiriza onaadde agenda kwogera bano abaana bayize emize egitategerekeka omulengera wawesenga eggongolo bavubuka baleka balina kye bakweka abaana no bakwegendereza kubanga ebiseera bisinga obulagajavu bw'omuzadde buviirako omwana okuleka ni yeeyisa obulala muzeeyi nga yeeyongerayo naye nga kyasinga okwebuuza ebintu ebigenda mu maaso bino babikoze batya maama taata baali bamanyi bamaama yaliwo emisamba gitandise obamalirako ddala emirembe abantu bate batandika okufuna ebizibu efirimu egenda maaso alo teri butuuliro ekyo kye bayita okubuzaako obutuuliro tolina woowummulira kikumi kyokka mwe mukiki mubadde kibana maama tuleke jukira bavudde eka nga maama waabwe afuuse omusambwa kumbe emisambwa gyadde gyefudde bano kali maama omutuufu yagaanibwa n'abaana kirabika batandise okunuusa munuusa ebyana byagala kwesiruwaza yembabazi Zubeda oligino nemusi efirimu egenda maaso
omuntu n'abeera n'agaana agalinga nga gatalinamu yadde obwongo. Ebyana bifu. Emisambwa gitandise okujja. Yiijo. Nabitabu. Kati gikyabawa gaapu buli kadde giba gisumbuwa. Jasooka ne gibawa olunaku. Suzana ne muganda we baddeeko emitima baleze mirere. Emitima. Mama wange ne taata. Ate mmwe kiki? Ngwe. Wasa walina linnya. Ye tuva. Nabagamba ati. Nabagala ki? Sanga bakala kuma. Bana mwe mubadde ki? Sango mmwe. Omunyiwala. Batunula nga abava okuzza emisango. Mwerabidde kitamu wala gigwanywa mwagala kunkubya. Mujja muweekera nga bulogoyi muva kukola ki? Kulekanyo lyakule. Abaana bakumazeeko emirembe oba baabaki? Saagala. Efirimu egenda maaso. Manja kukunya kami. Koze eki? Wadde ojegera ki? Mbakoze eki? Njegera ki? Gwina kyotala? Olyaga obadde taata atubuuza ogenda kwogera by'amabi. Okimanyi taata ayinza otutta ng'emisamwa teginnatutta. Tetulina kuleka ntaata tumubulira ku bintu bino okuggyako nga ffe tubyemalidde ffekka. Tulina okwemalira ebizibu byaffe. Taata bw'anaabimanya akajja tutta. Tulina bimaliriza nga tannabimanya. Kati ono yuno. Anoonya kabbo yakakanyuga mu lusuku. Misambwa gikaagala. Emisambwa gyagala kabbo kaajo. Efirimu egenda mu maaso. Era twagala tumanye ludaaje bigwera. Kubanga akabbo k'emisambwa kafuusa akabbo k'emisambwa. Akabbo k'emisambwa kafuusa akabbo k'emisambwa. Nange kaliwo oba kaakano kaako. Emisambwa gisobola oketwalira nejagala gimalimu abaana n'olugezigezi ne bakamusetingira kaakano katambula. Omusambwa tuguleetanga ne kaddayo katema kaakano ku muti kaakano. Emisambwa kintu kizibu nnyo era tozanyisa ng'omusambwa nazzikuna abawala tebalinnya miti kati ng'atandika kakuba mayinja kagwe kawanikiddwa katya. Efirimu egenda mu maaso. Ali kyeyakola ng'asalawo agogezaako omuti. Akabba ako ke kasinza obbaleetera ebizibu era y'ensonga lwaki ayiyanga bw'asobola alabe ng'akafuna. Muwogo yesi mukuweeramu ebijjanja okutandika wano bwati wano kati kyogamba tutandika wano nga ku bitooke wano saidi yeeno ono muwogo ontaliiko tugenda bweti eriyo nayona byonna byebijjanjalo naye nga n'ebino nga bikyali bitono. Efirimu egenda maaso. Ono engeri gyali nti muguzi wa bijanjaalo agula n'ebiri mu musiri. nonna byonna wano wonnaki bijanjaalo. Olaba bino binaatera okumulisa. Wano ebikulu byebi binaatera okumulisa. eriyonna Nkweni ng'amugamba niwe binaba bimaze okuttulula. ne bweyagala kuno Olaba bino ebyayengedde. Ono tata chupa buli kaseera ecupa embeera ku mumwa. Walaji amulinga walaji. Ate n'ebino byennyini ebikuze era netonyanya nabyo bikola kibyononeka. Sente zekugamba sigenda kwongeramu. Kali ng'amugamba akasente ko kengenda okuwa katono muuko kuba kuliko omulimu gw'obbikungula.
Naawe. Nukanyamu. Kuba waliwo abakungula nago mulimu banno basasula. Izo nazo sente endala. Kati ojja kunguza oba ebikaze ndowooza nnindo omale nakubikuba. Kale mbikuwadde. Omanyifu abantu bw'oba oguze ennimiro osanga ebizibu bingi. Oggulira ku musiri. Oli akuguliza ku musiri osanga enkya baakunguddewo ekipaati. Egenda mu maaso. Kati kyakola ng'aleeta banne akabbo kaako. Akabbo nkalesaawo kati. Kabadde awo. Yakaleka wano. Agenda okudda nga sikaliiwo. Nonya akabbo k'abandi. Nvudde waka ne ngenda mu lusuku. Akabbo ngenze ne nkanoonya mu lusuku ne kambula naye mbadde nakakagira bwe nti nga kali kukubaawo nkasanze kasitamye. Bwe njagadde okakwata ne kambuka omuti kawalampye. Kati adanise tukubya njuba ate kati ono si yaka. Kuba kati lino tuntu lyotukubyawo tufudde balalu. Siruwalira eri akabbo kambuka kati omuti. Olaba abanyiniko batuuka okabanjiza mu birooto n'obbayiribya ku ttale ng'enswaswa. Naye ate olwo kalinyisa omuti. Bano bamugaa tugende tunoonye akabba watuufu bwe kaliva mu by'okwebuzaabuza. Atufuula balalu. Mbw'ate akabbo katambudde. Kabbo katambula. Olwalire kawungeezi. Efirimu egenda maaso. Babulayani. Weziri ddiiru zaffe. Gwe nagamba ebyo togendayo tumalira budde tugende nga mu ffene. Efirimu egenda maaso. Olina okugendayo ne tuma. Akabbo kaako. Kati baba bajja. Oli yabagambye kabadde ku muti tebakasanze bakasangaka. Ate ani akaleese ataasizza ebyo kanoonya kaakani. Babadde bakeesunga okafuna. Wano ngenda si. Tugenda maaso. Akabbo kabuze. Kana akabbo bweda sike tunoonya. Tunuulira. Naligambye nti Susan naye Susan yali ku ssomero. Ekanze nka batwalire. Akabbo. Kalazeewa. Kiki obadde? Mama. Obadde kikabadde awo akaki. Akabbo kaliwa. Akabbo. Jangu. Gwe mwana gwe. Otandise obutaagala kumira ddagala. Yenda kusino wabaaki. Kaliwa. Kirabika oyagala kugwa ddalu kati. Tira bulungi. Oyogera akabbo. Akabbo kikoyogerako nnyini. Akabbo kabadde awo ne kakola ki? Emisambwa gitandise okutabulira ddala abawala bano. N'abaana bano gitandise obatabula. Era gyo gyesekera nga bwe gyagala giri eno giri mu nte. Efirimu egenda maaso. Lengera. Koma ola bakabbo. Kaka na udake tunoonya. Keko kenyini. Banenze tukajonga. Bakalabye. Basi. Buli akalaba ebakuukuunyo. Wada muliwa. Nyabwe n'akomawo. Ebiki? Maama akabbo. Akabbo kameze ebiwawa. Ebiki? Mama, kaka kabadde. Akabbo kabadde. Sagala kunsiruwalirako mbu kameze ebiwawa. Nagoni yange yazale fumu. Kale siga mukama wampamu omusiri gwa kasooli waki. Alabira ddala ebyana yasindikira bwereere. Singa Katonda yamuwa musiri gwa mmere kyanisinze. Talina amagezi. Byana bintawanya butawanya gasiya bululu. Bwakabba akabbo. Efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye ddala gye biggwera. Ndyosa nenkusanga. Waategedde ebiri ku kyalo kuno. Sina kye naategedde. Ebiri ku kyalo kuno tata Susan yagula amayembe. Tata Susan ono. Lengera. Owakana? Ono omusajja asuubula ebyange. Wulira olugambo oluli kuno. Sooka olumbe. Kati nno ebagula ennya ne bagifumba. Kati nkuma gwe basanga. Mugumya amayembe geetooloola ekyalo kino. Sakunziba. Ani nkubye. Sakunziba gwe. Wangamba kira biri mwezi. Nawera kira biri mwezi okuleka ng'omwana yabitolako. Tofaayo ojja kujja otuka ebyenyonyi ebirala nzikukyoleza tuno nzikuwe.
ngoli mulwadde jamanyoko kera naye tuma omwana we yababidukira gundi tuma omwana we yabidukira yamugamba kiro 8 nabo bukiro bwaleese jangu byone leeta ebijanjalo bibula kwama ebyo biyingize bwemba mwagala sente mba muzaagala ono omwami mutamiivu mulala esimu gye bakubira okuva wano byaba bitya uliriza bwenayo bimanyi nayisaako bwayisa walinga ngenda nange omanyi omusajja wange naye waba avudde ebweru nga wabeera mbeera mu 5 8 nayanguwa olwangu kulula yakuwadde enzibu bannaki omusajja olwabadde okutuuka bwe nti nga bamukubira simu ate simanyi emmotoka watiseeko enanasi enzibu ebiki kugamba wiiki namba ndi wali ng'otudde olwo wawunzisa otya kanade nandikoze ekijjukira ogenze weesunza akasente tokafunye ate nakomyewo nokkulo olwadde okutuuka bwe nti kino kiba kituula nakyo mukibiina kino kinakanwagi nja kunyumyanga naawe amba siba musuubuzi w'ebijanjalo siba ate yaguza amayembe bintu nobadde bingi tewemenya bwabeera nakanwagi oyo nja mufuna nja kumbuulira kwata empola naye ate olwo akasente kange amagi nomanya okumala n'omusajja w'ikinamba mubutuufu sirina kyenamufunira era akasente ngenda kayiya mutuufu nkamanyi ngenda kayiya nkakula ngenda kayiya ekyasa omuwonde bwange muzira obuzira bwakubya ebintu byange byonna wetunyanyusizo sinakinfunye mwana sitegana saliba byanjalo sisobola zitunda tukya tugenda mu krisimansi naye mbadde nvaona wamukwano gwange kunambuzaako ku mmere naye ofunyeyoko funyewo enkota nga 3 ndoga watika medega kwa tababbi nange nange nkwatiremu oba bakuza kuntizatiza sente zangu nja kuzimba taje kuzimba atika medega nange nkwa yesu yatukyagenda maaso kaakano omutaka aba agenda okungula ebijanjalo asanga kabbo wakati mu nnimiro yalowooza baagala muluga bamulemesa okungula ebijanjalo ate bwe bamuguzizza akatani mabega gonzibe kadi yamugamba nno olabika nze gwozanyiddeko siri mwangu oyinza otya okunteera eddogo mu nnimiro wakati dene njagasinza bo tebanziba seba osaaga sirika buni njagasinza tebanziba sente oba teyagala ebijanjalo byombitwale nzinzirize we mba wano onguze ebijanjalo ogategemedde eddogo seba ondoge nga ndi mukukungula ebijanjalo ndi mubikungula ondoge muzeeyi sinnakulogako kyekiraga ninkuloga ate bano bawulidde dda ku kyalo kuno bano simanye emmere ewaabwe efuuka bafumba matooke ne bajjula ebiti bya muwogo gali nga muga kireka wana gyakulinnye ku mutwe tugende ondage wawe natadde eddogo eriganya okungula ombule naki kyeryogedde okugaana okujja ebirime mu nnimiro bano nti twayogedde bano balogo efirimu egenda maaso akabbo kaliwa ogambye akabbo weekali kali luddawo akabbo kaliwa akabbo kaliwa Uwamuzi. Lindaka.
kabadde wano yasangawo baafu. Ene baafu gy'olabirako ddala eri wano ngamba waliwo kabbo olimu yaye. Adana akabbo. Wabaddeyo akabbo. Oba ebijanja tosobola binoga biveeko. Kali nga mugobe ebijanja bikulemye kukungula mbuulira mbiguze omulala. Kirabika oyinamu ekizibu. Walajja alayika akusitamye mu bwongo. Mwe muloga ne mulooza n'abalala baloga. Anangidde. Agambye emisambwa gigino. Waliwo ente ezimu nga ssebo zirundwa misambwa. Tenga zibeera ku ttale okwo. Waliwo emisambwa gyebeerera mu nte. Era gyo nga giwulira bulungi nga giri mu nte. Efirimu yaffe egenda maaso. Twagala tumanye ludawa gye Umala Films.